Emmanduso ko kyali abavuka ba mulembo mutebinza James Ntambi tusigaze dakika 17 okuva abakalasa baje paka saa 7 ezo mutuntu ziri nyagwa 8 olunaku lwa 1 mwaka 2022 program ine kusiwa kwa nafa aba Stanbic Bank ebalese Stanbic Med Protect insurance cover gendo kuyamba kuba muna bantu bonna teina komo ku myaka kubengo ine myaka 10 ekuyamba ate ya busente butono nnyo osasule mitwalo nkaga omwaka kubengo limitalo wa mayanja kyangu nnyo okufuna Stanbic Bank anomanyi bisingawo osobola kugenda kutabira ferio na oboyinzo genda ku website ne webuuza na yoyinza no kuba esimu eri note 8 note 15 note 8 note 15 amateka no kwakulizo bigobererwa jukira Stanbic Med Protect eri regulated in ekitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda atenga ne Stanbic Bank nyini nayo enwanso bank ekulu ya Uganda songa ne sente zimuteka zikumibwa ekitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda kale mujetani Stanbic Bank ayembera ejja kube yangu wannyo date ya mwenda September tuli gogo mu Fire Baby Wininwaji ajja kuba tukuba muziki n'olwekyo mubereeyo bangi nnyo songa ate 17 mwezi ogw'omwenda Global Cricket Oval mitwalo 2 mitwalo 10 n'obukadde bubiri emmeza bagiyise the Greater Masaka Fete Farida Nakazibwe ya kirimu ate 24 September Masaka Recreation Grounds tujja kuyingirira mutwalo ordinary VIP mitwalo 5 songa ate emmeza kakadde bagiyise the Greater Masaka Fete banna Masaka mwenna mwitiddwa okubeera mu kintu kino kubanga kyammwe emipira gy'ebika by'Abaganda gikomyewo egisembayo mu bibinja ebyenjawulo Cold Kampala waliyo emipira ebyensenene Samalenga saa 8 songa ate ngonge n'abalangira saa 10 then ebudde waliyo Effumbe n'Ekinyomo saa 8 ate Kobe n'Endiga saa 10 Kawanda waliyo Entino Musu saa 8 ate Mamba Kakoboza n'Embogo saa 10 songa ate Kuwakisha waliyo Mutima Muyanja ne Mamba na Makaka saa 8 ate Olugave n'Empindi saa 10 emipira egyo gyabika mugende mu girabe ensonga yonna ebenge etambula bulungi mu Commonwealth ekiro twabadde ne mito omutwalo mu bakyala nekitambula si bulungi Stella Kisanga yakutte kyakuna yaddukira eddakiika 3 sekonda 14 ne micro 14 jukira race yawanguddwa akawola Scotland bakayita Erish McClogan kikaji wangudde ate Abannakenya bakutte ekyokusatu Rachel Chebeto mu Uganda mulana akwata ekyo kyadde kya 10 yaddukira eddakiika 3 sekonda 3 saa 4 micro 95 embira ne batambudde bwetyo lero tulinayo mita 1500 mu basajja abo Mayanja ne Emmanuel Otwi songa ate ku Friday waliyo mita 13 onaku olwekya Super Chess Final Perth Chemutaya ajja kubadda mu nsike tujja kwa ne win nanyo mu mita 1500 lero onaku olwenkya mu boxing lero ku sawa zigenda kwera nyedda kika 15 ekiro tulina Owen Kibira nga tuka ne Steven Zimba quarter finali jukira captain yakubiddwa tukamuhebwa yakubiddwa kana akasajja akegundi ake Canada bakaita Sanford kamuwandudde then mu netball lero waliyo tujja kuzanya ne Malawi saa 9 n'ekitundu za kawungezo olwaleero so tuongeremu essala emidali giyongeremuko tukyayina ebiri gyokka gya zaabu naye nga ate twetaaga egisinga waawo bwe tugenda keri mu bazungu Premier League etandika olunaku olwenkya sizoni ya 31 kasookerenga Premier League agungibwawo mu 92 naye nga mu Top Flight Football Bungereza ejja kuba sizoni ya 24 of course waliwo enkyukakyuka ze mugenda okulaba ng'ekyokulaba subs 5 okuva ku 3 sizoni yode bakozesa substitute 3 wadde nga ligenda zakozesanga 5 okuva mu covid yawo kakati ne Bungereza bakifudde anti kyateeka ate era kyawandikidwa ne mateeka ifabu yakitadde mateeka kati sabu ziri 5 naye ng'olina okuzikola emirundi esatu mu stoppages 3 sabu zeze 5 tujja kuba ne mid season buli ligi yonna ejja kuba ne mid season jukira waliyo World Cup ye Qatar ejja okutandika mu mwezi gwa November ekomekerezebwa mwezi ogwa December kakati Bungereza weekend ya mipira ginaasembayo nga tugenda mu World Cup ejja kubayo ku weekend ye 12 ne 13 then World Cup etandikenga 26 nga 27 egwe December nga 18 era tusuubira nti omupiira gwa Premier League ogunaasooka nga World Cup ewedde gujja kubayo ku Boxing Day nga 26 December omwaka guno gwa 2022 mu mbeera eyo then ekirala ekipya tetujja kuddamu kulaba abasambi bafukamira kati tekikyali kyabuwaze bakikubye mu mbeera eyo kibadde kyafuuka kyakuzanyira mu kakati bakikubye kyakuvaawo ba newcomers mubamanyi Fulham yagenza okudda nga amaze season n'amanga taliiwo Bournemouth ne yabadde amaze seasons 2 nga taliiwo Nottingham ye yabadde amaze seasons 10 yabadde amaze emyaka 23 nga tali mu kibinja ky'ababinywera ne kulu ne yakomyewo bano bali replacing teams okwabadde Burnley yabadde amaze emyaka 6 Watford yabadde season emu neddayo ne Norwich eberawo season emu neddayo maybe tubalinze kudda season eri naye ngabo bebasaliddwako
before byabiri bitwalibwa Fulham, Bournemouth ne timu y'abanafu aba Nottingham Forest. Tujja kulaba ne kubisaawe ebipya ng'ekya Fulham kya Craven Cottage kituuza abantu emitwalo 2.238 kiri London. Tulabe City Ground kituuza abantu emitwalo 3.32 kya Nottingham Forest ne Bournemouth of course ekyaliza mu Dini Court kitsawe kijja okusinga obutone nnyo kituuza abantu omutwalo 1.337 kitsawe ekisingira ddala obutone nnyo mu Premier League kakati egenda okutandika. Waliwo n'enkyukakyuka mu ba captain nga Arsenal okuleta Martin Odegaard, Aston Villa okujjawo Tyrone Mings naleta John McGinn, Bournemouth nayo nga Newcastle yalese Lloyd Kelly, Fulham ina Tom Kaine oyo mumanyi zikweze enkyukakyuka zirugenda okulaba mpozi ne managerial change ebaddemu ng'ogyeko abatendesa aba tiimu z'empya ezasoomoosiddwa mu tiimu zizire 17 tiimu emu yokka ekyusiza omutendesi Emmanduso yamazzeko season nga ina Ralf Rangnick omugiremani kakati yegenda kuba na Erik ten Hag omudaki myaka 5 egy'obukulu ye manager okutana ali permanent kasogedenga Alexander Chairman Ferguson yagenda mu 2013 abere manager wa timu y'Emmanduso okutano nga ali permanent ng'ogyeko banabadde ku interim basis. Bwetugenda kuba officials season yewedde twalabye ba referees bana abamanya abalangiridde nti ekintu bakitadde omwabadde Kevin Friend yalamudde empira 18 season yewedde, Mike Dean yalamudde emipira 26 in fact yomu kwa babasinze okulamula emipira emingi ya Premier League yakutandika okulamula empira mu Premier League mu mwaka gwa 2012 yakitadde. Jonathan Moss nayo omusomesa yakitadde yalamudde empira 25 season yewedde ne Martin Atkinson n'akitaya yalamudde empira 26. Anthony Taylor yabasinze okulamula emipira emingi yalamudde 28 ne Potier yalamudde 27 kati awaddawo Mike Dean yalamudde 26 ne Martin Atkinson naye abo namudde tetujja bala baso nejja ba managers abo brother ba referees abo abana. Kitegeeza Premier League kulune ejja kwesigamanya nnyo ku Anthony Taylor, Potier, Michael Oliver, Craig Pawson, Stuart Atwell nga basupporting of course amanya gana amalala nga David Kute, Chris Kavanagh, Andre Marina ne Andre Madley bebajja okusinga okukikwatamu. Bapromotinzeyo referee omulala gwe bayita Tom Bramo, then n'ababuubi bakatambala okuli Natalie Aspino ne Nick Greenhog ne Steve Midith abajja kuba akatambala bapya ate babaddeewo. Kakati waliwo ate season erewedde ba referee abaliwo naye nga balamulayo kitono okusinga babeera nnyo ba fourth official mu center bajja kitono nga Jared Gillett, Michael Sarisi Barre, waliwo gundi Tony Harrington, waliwo Johnny Brooks. Season eno tusuubira nti bajja kuba n'emipiira mingiko kuba tulowooza nti bafuna experience season ewedde mu mbeera eyo. Season empya etandika nga 5 lunaku olw'enkya tujja kusooka na ttiimu y'abanafu aba Arsenal nga bakyalira ttiimu y'abanafu aba Crystal Palace, then eriba ekomekerezebwa ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gulibeera gwa kutaano omwaka ogwa 2023 season eno ejja okukomekerezebwa naye nga geemu y'enkya ejja kubeera ku Selhurst Park yo bagiwadde referee bamuyita Anthony Taylor gwe nkugamba nti yasinze okulamula empira emingi mu Premier League season eyali alamu 28 ajja kuba yambibwako Gary Beswick ne Adam Nani ng'abawuba akatambala so nga Peter Bankes ajja kubeera fourth official. Tujja kwogerako olunaku olw'enkya kubanga era gwa nkya ssaawa 4 ez'akawungeezi oba ez'ekiro. Bwe tugendako mu transfers Barcelona Chelsea egigambye esasula obukadde bwa euros 25 ku basambi babiri okuli Marcos Alonso ne Cesar Azpilicueta nejjukira sente zibeekubye empi n'abasambi amu ku bapya tebannaba kuba registeringa beetaaga okubaako be offloading nga bafuna emisaala eminene then ne ba seniors abafuna emisaala eminene bakirize pekati ndabye nga basabye gundi Serge Bushke captain ne basaba ne Gerard Pique omu ku bakulembeze ba ttiimu eno babe nga bakkiriza okubatemako ku misaala gyabwe era bayinza n'okwalirizibwa okutunda Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea ntegeddeko yeesowoddeyo Chelsea yeesowoddeyo ate Aubameyang awali Lewandowski obudde bwo bubeera mu kisaawe buyinza okukendeera mukko then ekira Chelsea bwe bayemwetaaga okimanya bomanya Thomas Tuchel ayagala reunion ejjukira baaliko bonna ku ttiimu ya Dortmund wali mu ggwanga Bugirmaani. Brighton yeeganye ebadde bibungeesebwa nti yatunze omusambi wayo makacucurera mu ttiimu y'abanafu aba Chelsea obukadde bwa pound 5.25 ekyo ekyeganye diru tennaba kukutuuka so nga ne ttiimu ya Everton sako West Ham babinkana ku musambi wa ttiimu ya Lille nga muddugavu akuba makati awo asambira mu ttiimu ya Lille bamuyita Amadou Onana azitowa obukadde bwa pound 3.25. Everton emusuubiza omusaala omuneneko akyali mulenzi muto wa myaka 2 haiti yemala alina n'ekiwago ekisobola okumusambisa omupiira mu ggwanga ery'Obwongereza naye diru tennaggwa naye nga ttiimu zombi zirwana nnyo Everton ne ttiimu y'abanafu aba West Ham United. Chelsea yemu egambye eriwiringi okuwa Wesley Fofana ow'emyaka 20 omusala gwa mitwalo 2 bwe ne bemaze okumugula obukadde 85 okumujja mu ttiimu y'abanafu aba Leicester. Jjukira omulenzi yagambye ddaba ttiimu ya Leicester nti bamutaagende
ne Chelsea gambe solo kumu omusala gwa mitwala 2 n'okusukkawo singa ababeegaseeko jukira Chelsea ekyamazima beetaaga yabazibiza abalala ng'ovudde ku sayininga Kaliri Kulibali nga balina ne Thiago Silva waliwo n'oli omulenzi omurasito wa academy oyo omusera Lyon Malanga Saya ayinza ogenda mu ttiimu ya Monaco Kuloni kati beetaagayo baakawo omulala so batunudde nnyo Wesley Fofana. Kasper Schmeichel Leicester yamutunze miliyoni emu yokka ya pound mu ttiimu y'abanafu aba Nice ndagaano ya myaka 3 mu Denmark. Kitaawe yakwata nnyo golo ya ttiimu ya Man United n'agiwangula liigi 5 ez'Abungereza ez'ababinywera Peter Schmeichel. Bwatyo Kasper Schmeichel abadde amaze seasons 11 ez'omudiringana ku ttiimu y'abanafu aba Leicester yabawangula ne liigi ya 2016 bwatyo yagenze tebajja kuba naye era mu mbeera yemu ne ttiimu y'abanafu aba Galatasaray nabo bagambye bagenda kuddamu ate okuteesa obuto n'omusambi wa ttiimu ya Arsenal gwe bayita Lucas Torreira Sebastian. Jukira babadde bamaze okukanya ne ttiimu y'abanafu aba Arsenal ku ssente n'ekirabika enteeseganya wakati waabwe n'omusambi zaagudde butaka kuba watuuse n'okumubuukingira ennyonyi n'atagenda kugirinnya kugenda mu ggwanga Butuluuki. Kakati bagambye tebagenda kupa ttiimu ya Galatasaray bakuddamu okuteesa naye balabe ki ekyagaanye omusambi basobole okumutwala kubanga Arsenal yo temwetaaga. Charlie Patino graduate wa academy ya ttiimu ya Arsenal bamulondize mu ttiimu ya Blackpool okumala omwaka mulamba ayongere okukakata songa ne oluvannyuma lwa Burnley okwegatta ku ttiimu y'abanafu aba Fulham nga badde amaze ku ttiimu ya Arsenal emyaka 4. Jukira Unai Emery yamugula kiba kitegeeza Ramsdale yagenda okwetimba shot number 1 eyambaddwa abasajja nga leno yennyini agibaddemu ojja kwogera ku basajja nga Zesin ono wagundi wa Juventus kakati ojja kwogera ku balumoni yabonna ba Siman ba Peter Cech omujozi ogwo babadde bagwambala omujozi namba emu twagala kulaba Ramsdale agenda kweyisa atya nga agwambadde